twongera oluyimba olwo so kwakati gino gy'emirimu gyo gyotera okukola si kyekyo giraawo sulamu awo Okay, obusagwa nze mbulina mu studio ndi nabwo impita nabwo buninaanye kiri eriggo okugamba nti kati obwo bumala kye bankubyemu kimala ekya Venom oli otya ndi bulungi nnyo gwe busagwa nze busagwa kyajja kityo okweyita obusagwa ndi busagwa nze ranks Venom kale nali ranks mu kusooka twali ku mukolo gumwe mami wange n'angamba nekana akaana busagwa bwennyini nga musesa nnyo dindako nendiza mu luzungu Venom so erinnya mami yali kutuuma mu magezi gwe n'okipiikinga n'oga kankozesa lino eno otegeera mangu ate ranks kivaawa ranks yenze Frank mwe nalijja neŋŋamba ranks katonda wange be bayita bafranka bulijjo yigo franka katonda owekisa ekingi bafranka katonda owekisa ekingi bulijjo yigo franka nze Frank amanya amatuufu gwani nze Maweji Frank ndi musajja wa Mbogo akabbiro nderwe waaw kakati wajjako F nosigaza ranks so nokozesa ranks Venom kanyawa kakatase ddala obusagwa mami akimanyi atakuta mabeere kitegeeza ki ate ekyo mama teyanyonsa kimala naye sifaayo wamanya otya baŋŋamba nga yakugamba nti tewayonka kimala baŋŋamba tewakuta mabeere sakuta bani abakugambe eyo bano abanyashi festival banyashi abaana bayinza okuba bakugamba nti abanyashi tobawaayiriza birala nnyo lwaki bakikugamba nti tewakuta mabeere nange nakizuula basooka ne baŋŋamba naye wali mutono nnyo appetite yali nga ntono tekinnyonnyolokeka wano kiwanvumu kiwanvumu obuwanvu obudde tuyinza okuba nabo naye mpozi ng'oŋŋambye tekiyita ku mpewo kiyitako akuba empumba yakyo yeyinza okuba enzibu mu bufunze onookibuulira nze sooka obambulizeko gwe bakulaba banange mbaagala nnyo abali ku BBS Telefina ranks Venom ge mannya yenze Nyash Boss olw'ebyo byengenda okunnyonnyola mu maaso awo atakuta mabeere nkolera wano wenyini ku Telefina program Kyakala ate era ne paka kejenge maaso awo abantu sooka obannyonnyole Kyakala mpozi tubeera nayo ddi Kyakala buli Friday every Friday saameka so agesigika oluggwa sawa 5 bakuba endongo buli luyimba olupya olukadde byonna n'obawa mixinga ddala kyekyo mpozi ogirimu bw'omu ngirimu ne DJ hashtag no gwe MC oli DJ nze nasalakaawo naye nasalako eri ekino kiwamba ate ng'okola bulungi kaakati eno gye tulina eya paka kejenge twalinanga paka kejenge by this time round tuzze ne paka kejenge omupya abantu nagisooka kibayitiremu nga bwe kiyita paka kejenge eno sho ya bivulu tugenda kubeera liiso lyabo abasigala eka oba n'oyo ajja mu kivulu n'atuula ewamu fene tukimutemera okuva eri yonna ensonda yonna bayingidde batya weyazereeti omuyimbi yayingira atya backstage eyo totunulayo fe tutunulayo tugenda kubeera liiso lyabo buli kivulu buli nsonda y'amasanyu tugenda gimuleetera wano ku luti mwabagatambuza amasanyu weewaawo saameka sawa 3:30 buli lwa Monday that's a good time tuba tuvudde mu weekend ne tubiwumbawumba ne Evelyn Sukaali ne tubibaleetera so mugitandika ddi ku Monday eno etandika eno Monday promo era nga tubagamba kati tujjudde tusoosotola so ku Monday eno I'm really happy for you. Do you know that? Thank you. Omanyi esooka ekikunjagaza toli wambwa. Toli nga ba MC balala. Oli waddala. Abaana sibwe gusoso kigamba always tell you that. Abaana esooka bakuba ebikokola. Esooka abaana balina just empisembi. Babeera saka byogera nana ku mpewo but this guy ebituufu waddala. Kati ku lunaku lunene olwaleero tukukyazizza Venom. Abantu babulire lwaki oli wano. Ekindeese wano leero mukisa gompadde kunnyonnyola abantu bano nti tulina Nyash Festival kati menyeyo mbuwanvu not your average social happiness. Tulina Nyash Festival Saturday eno tuliwa tuli ku Forest Resort wano Erweza buli omu akkirizibwa okujja kanene nnyo katono
ke kabebe kulu kakankanye no wakatona kakankanye kakatirabayo nyash lwaki mu byonna because we want to understand the theme eno gye yava ya nyash because guno mulundi gwakubiri nga otegeka nyash festival twagirina last year so ogikomeza ku guno lwaki ekigambo nyash lwaki nyash ekisooka nga bwe nkikumaliddeyo not your average social happiness naye nga era n'abakyala ba Uganda ne Buganda n'ebitundu bya Buganda ne Uganda yonna worldwide tuba appreciate nga bakula bulungi n'aba Nigeria babeereri ne bagamba twogera ekigambo kino naye Uganda mwe mukisaana so nange nekizimba ne tiimu yange ne mujja n'ekigambo nyashi kitegeeza ki nyashi tomanyi nyashi tomanyi nyashi tumulize tunyonyole kati lenze manyize nkimanyize ensonga kyenkubuuziza tomanyi nyashi kitegeeza ki Venom nyashi erweza bajje tulabe nyashi mu kifo kimu nga nyingi zora tugenda zikuŋŋaanyiza wamu zonna buli size Nsoganya okunnyonnyola kye kitegeeza naye kati tujje ereza tutegeere kye kitegeeza ko. Bingi twateeseza okwennyonnyolera eri. Bingi nnyo twateeseza okwennyonnyolera eri. Kati n'atakitegedde omulala nganza ajje buzireza. No kale omulala atabitegedde nga bwe nakimazeeyo not your average social happiness. Bino bisukka ku ssanyu lya bulijjo jangu olabe abayimbi performances pool party concept nene nnyo wali okuwuga nyama choma ekyenjawulo ku edition yasooka ku luno tuli mu kibira mwennyini twali tutidde tugamba abantu bayitiridde katuteke mu kisaawe bayinza okukola effujjo naye ne beeyisa bulungi so tuli mu kibira tukinyumirwe ganyashi tugenda zitwala mu kibira wakati nga amazzi ogalabako wali muyimbi abeera ayimba gonyumirwa okuwuga ngamba kange nempugemu onyumirwa ekinyama nga kange nekirumemu ekifi byonna beno kino gwe yakiyiya ne tiimu yange nemujja n'ekintu bwekigozi naye ebintu bino abyagala nnyo twali mu kiboozibozi awo nga naye ekituufu ekintu kino kyetaaga kwogerwako so netukizimba netujjamu ekintu so twogera ku lunaku ki Saturday eno abantu mujje bannayitube okwosa enkya so tuli Forest Resort Reza ekisookera ddala kifo kigazi balina pool ndoza ziringa oba 3 ziri 4 eyokuna tewagiraba ekyama eyo kati gye mugendo tera ddala eno mu kibira kugamba abaana nyashi baziteekere ddala mu puulu ne mu kibira wategedde nnyo tukuweyo kayimba ky'essaawa enakafiti nga mu kye tukola wininwajo omwogeddeko ye headliner ninayo kapakat banono benjogera alondeko bulonzi gwayagala Lawrence gigira ninoonya obuyimba obwo ninako wininwaji ninako Katalian Kando ninako Bafana ninako kapakat ninayo Gloria Bugi ninayo Hatiman Doki maleyo ddi so nyinzo gimalako zonna era mwalonze zigundi atatulidde nnyawo tabane show ankosolo yangambye osaana eyo ya nyashi eno jendimu eno gyolimu kile kityana ngamba awo Sola ina yakozemu awo naye nja mulumba oluvannyuma si walwaleero soko twakayimba awo beno nimona tukanyamu katono nnyo otukubemu awo ate kuko ino igenda ba freestyle y'olunaku olwaleero show yiyo tetulina kyakukolera oli mwana wa ggwanga mwana wa Buganda kati nabo bategere tumunange ate omwana wa Buganda yasazeewo tegeka nyashi kati tunaakola ki tuwe oluyimba gwe Best friend of a DJ, put this one on replay. It a weekend, now give a damn on a weekend. As me stamp on the street corner, I use a cat walker. Ne one pita kate no soza, ne one ninya kate no yomba zesifayo, sifayo, zesifayo, sifayo. Sizanya comedy. Never. I'm chasing poverty. Wama mujebali. Since morning tinkalire anything. Na yebe no mpala